بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. السورة الله سبحانه وتعالى أيجزا ميجامبو بن ومانغا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر كبسر والزاء وكينج والزماري. ألهاكم التكاثر كبرغ الجزاء وكبيرا أنت مكناني رينجي ngabi baba tuma chonga betuba tuva kumsikuno toina chogenda na chongo jeke standa yo toina chogenda na chongo jeko engoye zibakuzinzeni Allah subhanahu wa ta'ala yewu nyomuntu akera kumacha na era biro kusala na era biro kusiba na era biro kutola zakka na era biro kusiba mwezi wa Ramadhan na era biro kugenda Makka na agamba nti obudde obugende Makka sibulina ndi mukukola ate hijja jane tukira mu biseera bya Christmas ngatawe sente zimaze okubulwa sente abo zimaze okujja sente abo ziba season ezikola sente zobudde sente nzinyana y'obudde obugende Makka bisirina Allah agamba alhaakum kubasiri wazza takathurun okuyinji waziringi muyinji wazi sente kwa akaunti muyinji wazi sente mu nsawo zammwe muyinji wazi amataka muyinji wazi ebyobugagga mamotoka ebyo byabaleeta kuno hati okutuusa zurtumul maqabira mutuse n'okubeera nti mutwalibwa mu ntaana nga mukuŋŋaanya bukuŋŋaanya omuntu afuna accident ng'essala zamuyiseeko dda Ramadhan tazisiibye hijja tazze ne batuuka okumutwala mu ntaana nga bamugye mu kukuŋŋaanya bukuŋŋaanya ssente Allah subhanahu wa ta'ala agamba hatta zurtumul maqabira okutuusa ne batuusa okubateeka ne mu ntaana zammwe ne mugenda okuziikibwa nga temulina ke mwekoleddeyo kusaidiya Allah wabula mubbinkana mutobana kukuŋŋaanya nseeno kalla nedda sibe kyandibadde sawfa ta'lamuuna mujja kukkirinkya mujja kutegeera ekituufu nti kyemwali muteeka okukola si kyemwakola ثم oluvannyuma nga mumaze okubeera nga muva kuno kalla sawfa ta'lamuuna mazima ddala mujja kutegeera nga mutuuse ku kiyama nti kyemwakola si kyemwali muteekeddwa okukola mu ssaawa y'okuva mu nsi ojja kukitegeera nti kyewali oteekeddwa okukola si kyewakola ne ku lunaku lw'enkomerero ojja kutegeera nti kyewali oteekeddwa okukola wawaba kalla mazima ddala law ta'lamuuna ilma al-yaqiin singa mwali mumanyi olumanya olwannamaddala temwali badde ng'ebirowoozo byammwe byonna mubimalira mu kutuuma nsimbi na kukola latarawunna al-jahiima mujja kkirinkya mulabe omuliro jahiim n'amaaso gammwe ثم oluvannyuma latarawunnaha mujja kulaba ayna al-yaqiin n'ebiso ebikakasiza ddala nti bwego gwennyini Allah bwe yateekawo ثم oluvannyuma latus'alunna mujja kubuuzibwa yawmaidin ku lunaku olwo ani nnaim ku byengera byammwe Allah subhanahu wa ta'ala tayina nsonga yonna gy'ogenda kumuwa yakugaana kuyiga kusoma Qur'ani kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yakuwa facilities zonna oli facilitated buli kintu kyonna baakikugondeza okubeera nti otegeera bulungi nnyo Allah by'ayagala Allah subhanahu wa ta'ala tayina excuse gy'ogenda kumuwa nti wali mu okusaala tayina excuse gy'ogenda kumuwa ng'etegeerekeka nti wali mu okusiiba tayina excuse gy'ogenda kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yakugaana genda kukola hijja nga yakuwa ensimbi tayina excuse gy'ogenda kuwa Allah subhanahu wa ta'ala nga yakuwa ssente n'ogaana okuwa zaka Allah agamba latarawunna al-jahiim mujja kulaba mu jahiim n'eriiso lyammwe mu kukakasa nti bwego thumma latus'alunna oluvannyuma omala oggwala batandika okubuuza yawmaidin ani nnaim ebyengera bye baakuwa kinsonga kiggwe yakugaana okuyiga okusoma Qur'ani nga wali omanyi abantu abazannya omupiira gwasema e Bulaaya omusajja ayinza okukusimbira layinaapu y'e Bulaaya yonna buli ttiimu ebyo n'agikubuulira n'omuzannyi sente ze bamuguze ne ge bamugye mu ttiimu okumuzza mu ndala naye nga mu Qur'an talina maharufu n'emu tolina excuse gy'ojja kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ewulire yagaana okuyiga okusoma Qur'an ekyo tekiriyo abanga Allah agenda kukubuuza lam naj'al lahu aynaini amaaso abiri tewagayina wa lisaanan n'olulimi nga lusobola okwogera wa shafataini n'emimwa ebiri byonna ebyo twabikuteekako nga bikusobozesa okubeera ng'oyiga okusoma Qur'ani teri muntu yenna baganda bange mbakubiriza agenda kuwalukusa Allah subhanahu wa ta'ala lubeere nga lutegeerekeka olwamugaana okuyiga ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala